Enfulumye neno nayo kuva Mpumbala mubiru akurama komyewo na Lubega Fiona. Ekyatandika Fadi Waligo tukomyewo naye ku mulundi guno nate. Ate nga nene Matovu Rahuma ne tugenda mulabako. Nalukenge Evelyn filimu nyingi zakuzanyidde tukwanjulira. Kampayi Magundi Sharoni na Mitala Sise. Ekyatandika. Kakano tandika budde bwakiro waliwo yali alajjana. Munange mukwano ndi bubi. Wowe. Kwatako munange. Kikyate. Olaba we nagambye nti olubuto lutuuse n'owakana. Nabadde manyirwa gundi wabaawo amakato. Nalowoozezza amakato. Ekyatandika butandise firimu eno. Nagambye genda mukagwa videos kafumbe mukasorode. Ekyatandika butandise. Mukyala lubuto lumusimbye. Olaba nze nagamba bweruti olubuto bwe luluma owoza amakato. Lubuto lwekyanze katukoze tuteye. Embuto zirumanye ekiro abakazi zibasimba ekiro. Ogenda okwetegereza. Olaba omwala. Olabye omwala. Ate olaba ku mwala n'ogamba essaawa tennatuuka. Omwami yakoze atya? Kale n'omukyala nga olubuto lumuluma. Omwami alina okunoonya ekyokukola alabe ng'obaako kyakola okulabika nti omukyala ono atwalibwa mu ddwaliro. So agenda okuddako maka amalala. Bagenda okuddira bannaffe waliwo akonkona. Gano maka malala. Bali mukwano gwabwe budde ekiro kuba omukwano ekiro guba gwakayirengeto. Ekyali ntandikwa. Akunyamba. Mukazi wange ogenda okwetegereza. Kumbe mutako ono bambi weerabanga ow'okumpi weewano wayinza okulabika ndi asaba obuyambi. Agamba mukazi we embeera mbi. Era yagalabika ndi ayambibwa kubanga olubuto lumusimba ekiro yeetaaga ogenda mu ddwaliro. Omanyi Abaganda baalugera ne bagamba omuliro wano gwokya bbiri. Kenzije. Wasoose okkonkona abe ng'ayambibwa bali babadde mu lwavu yaabwe. Antani atisombowa. Mboli mbuzimanyi olubuto lumusimbye mbwe ate mbwe yaragenda mu ddwaliro. Kati kumbe Maasomene yagamba tayagala Maasomene. Kati nzondeke wano maaso waabwe. Kiki kyoliko ye Maasomene? Ebyo saagala nze. Twandiyambye munnange omuntu ali mu bwetaavu. Ne tuba nga tugenda maaso n'okulabika nti munnange tuyamba kubanga okuyamba kikulu. Era okuyamba kirungi. Maasomene yamugamba nze olubuto teruluma nze. Ate ogeza nondekawo nja kukyawa. Musajja atunga afuluma. Talina bwaleka mukazi mukambwe munju. Owaye. Ekyamazima kankuwa omutwalo ogutwala omulwadde naye nzondekemu. Ebiseera ebisinga ebikolwa by'omusajja yenna obirabira ku mukazi gw'alina ewaka. Oba ebikolwa by'omusajja binnyonnyola bulungi omukazi gw'alina ewaka. Yamuwa omutwalo neti yasobola kumuyamba. Naye nga musajja wattu omukyala ali lubuto. Era nga lumusimbye afunye ebisa labor pains. Yakwate kuba agende nenga nejagenda tamanyi wasoose osaba obuyambi biganye. Bwe yavaawo n'agenda ewalala ye mubiru Akram oligino ne muze. Avuddewo Abamaasomene n'abaaka bamulwala wagenda. Bano be balina kapiki kumuluka mulamba. Agenda kuzaala. Omukyala olubuto lumusimbye. Mugenda funa omwana. Ekyo munange weebalize Mukama Katonda. N'agamba naye mwami yali yaŋŋamba mbu omubanja kanje nkuwa akasenteko otwale omukyala wo mu ddwaliro. Ekyatandika butandisi firimu eno era nga tugenda mu maaso. Ntiwe banyambise kapiki tumutwale ku bambi asaba piki alaba oba ayambibwa. Kiganye. Piki nenga yaŋŋano gaba piki. Era bw'aba taliwo n'ebisumuluzo oluusi abikweka mu lusuku. Kati nga bw'omanya eby'olusuku kizibu kumanya atuufu waatereka. Efirimu yaffe ekyatandika butandise ate nga tugenda mu maaso. Kale ono yasalawo amuwa akasente kubanga omwami yali akamulekedde bw'abanga azze ng'abanja bakamuwe. Atambula kiro nga bw'omanya ebyekyalo. Genda okugira
kati ogenda okwetegereza waliwo omutuuze omulala uno abadde alina gy'alaga ne bamusumamisa aguddemu ne bamusumamisa weete wa butusi kama wetasemayote wa viato yako kumbe wena alina nolina n'amajja bannange sente zibadde zagundi zakase ye waligo bannange kumbe bomega bateega ekiro waliwo gwe bakyambuye bamukyaguye musajja kwata ku mutima ekiragani bw'okola ensobi gwabuuka nagwo kati waliwo atambula ekiro omulala wuuno jukira anoonya buyambi kutwala mukyala mu ddwaliro waliwo abasazeeko edda bano basumami ambongo wesumama ambongo musajja ne bamukwata jukira badde afunye akasente alabe nga baako engeri gy'atandika olaba mukyala mutuuta atya mu ddwaliro abayaye sente ne bazimugyamu ne batwala ne waleti bagenze nayo banange temwandizitute sente ezo eziriwo ng'ekisooka ku kuyamba omukyala gwe nnina alira obuteeka mulesa ali bubi temutwala sente yakanda beegayirira sente bazitutte efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika butandisi sente zange bazitutte sente zibadde zigenda yamba mukyala bannange omukyala ali lubuto kati nkoze ntya kuba ne mu ddwaliro newe muba mutuuse sente baba bazaagala abayaye batutte sente zange musajja ati yakola ono yali wakisanga asalawo ayambe kubanga ate ono ekizibu kyaliko kinene gundi gwe batobeera nkonna mukyala ali lubuto embeera eyo nga tugibangamu esaala zokka ezibeera awo kubaako n'entunnunsi mukyala genda okudeeka mwami aluddeyo ate biri ebisa biba bizze ebisa bikalitima nga bikusimbye ebisa biri bikusimbye omanye essaawa etuuse omuwala mukyala kye yakola abakyala abasinga bibasimba nnyo n'asindika ekijja nekijja ekijja nekijja yasindika efirimu ekyatandika butandisi ng'atandika kusindika alaba oba katonda ayamba atya omwami jjukira yagenza okulabika ndi afune obuyambi bizu bye yafunyiddeyo ng'asindika mwana kaluma ate mubambuno obwana obugazi ebifuba nga kalinga akalina obubakobako kayinza okusimba ekuuli ne kalima n'okujja kati kamusimba ono agenda okutuuka omukyala yagezezzaako okwezaalisa abakyala bafunirawo nnyo obuzibu awo oli ayinza ogezaako okwezaalisa n'akozesa amaanyi mangi oluusi nga gwe mulundi gw'okusooka okuzaala nga tabimanyi nnyo yaweza bamugamba sukuma yalowooza byakupika opika genda okwata ku ngalo mukazi yasukumye nga bano mwami taliiwo kati ono genda okwata yali yakwata nnyo ku jjajjawe we yafiira abannyogoga kati ate ono nnyogoga ng'omugenzi jjajja n'akubawo eggulire eriraga mukyala baali bamuyita Grace ono yali azze okuyamba tulabanga ogenda okuyamba ne musanga mayiti ye Fahadi Waligo efirimu etandika butandise yanganya tugende munange mbadde ngize tugende munange mu ddwaliro omufu tebamuzuukusa yaka linda tebakabira mufu batyo ajja kulekera omuzimu ate tuliwo babiri gututawanyivaawo maama ono naye kyeyakola ng'afubutuka kuba alaba takyalina buyambi bwonna bw'asobola kwongerako efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso nayo nagambye genda mukagwa videos Kafumbi Mukasaloodi era ng'emanyikiddwa ng'akawoowo k'okufa nate nga bulijjo okuva mu Emmy production Busuula Rafaelo ye yawandiika olugero ekyali ntandikwa tugenda maaso Katongole Emmanuel Welfare eno etandika butandisi so nga Serwadde Amisi Sululu location manager Namatovu Rahuma Nsamba Ramadhan costume designer ekyatandika Fahadi Waligo makeup artist ntandikwa firimu egenda maaso Magara Rafaelo
ye director of photography ekyatandika ate nga busuula Rafael editor film eno ekyatandika butandise Akram Mumiro production manager entandikwa tugenda maaso Bumara Group bebe executive producer bayo eno tugitandise busuula Magalala Fairo ye producer tugenda maaso ate nga busuula Magalala Fairo ye director ekifaananyi kakati munange oluvannyuma enkeera nga wayise sabbiiti 2 sirina kitamiiza kyonna kyenkozesa sabbiiti 2 nga zimaze okuyita n'enzigalo loodi gwe twalengera ng'agenda maaso n'okulekani ali ayagala okuyamba Fawadi Waligo bwe yagenda okuyamba loodi eyalina obuzibu omukyala azaala musajja naye okuva olwo ebizibu byamuhambala zitereka wansi wa kitanda kakano baamubyeko akasente ke era nga kizibu okutebani yamukwekudde nasijja ku kitanda omubbi yazze n'amugya obulungi waasula n'amuteeka ku ttaka ababbi bazibu ate ababbi bamanyira ajja n'akadeeya n'akakwalira kati n'akuba obuliri n'akuleka kadeeya n'esente zonna yagenze nazo ababbi bakambwe egenda mu maaso ne lwaki ababbi bano batumalako emirembe abazadde kati tebakyabuulirira abaana bakula muwawa abaana olubazaala kubeera batandika kgenda maaso na mizo gyakubba bannange enseera gawa ebirime byange firimu egenda maaso yange nfuna obusente bwange era bwe yajja n'aziba sente azijja wala sabbiiti 2 mabega baamusalako ne bamuteega ne bazimusuuza kuba buli omwaka bannange lwaki ekyalo kino ate buli omu akikooye bw'atyo ababbi balinga ababbi abaana batubba Mukama Katonda asasule kubanga nekokirwa amabanja g'abantu alina landiroodi amubanja ne wasula musajja atwasasulawo busasuza apangisa mpangisa naye ate omubbi bw'aba akubba tamanya nti oli mpangisa nemutwala butereke nenamba sente yabadde aziterese ng'alinda landiroodi ajja azimuwe abaana bakudde nazo ekiwa bateeka kuba baana bannabosa ono akimanyi kino ekyalo kiriko abaana bannabosa kuliko emiguunwa n'emigalanta kati nabbosa yazaala emigalanta gyegitubonyabonya abo abaana abo tujja batega emitego gye bakupenga obumasu atandise okulayira mutuuze mukoowu akasente tekafunika sente ziva wala yendako okusamwasamwa n'emigambo ng'amugamba totandika ojja kgenda okunga abantu ogamba abaana bannabosa gy'emigalanta olyoka oleeta obuzibu wano yosamwasamwa alyogerere ebigambo bikwate empola tekyetaaga kupapa bakitubagwa ku kyalo abaana bajja tuviira egyo emigalanta gya nabbosa girina otuviira efirimu eno egenda maaso ate nga twagala tumanye ludda bagye biggwera tukyatandika ntandike bagiyita akawoowo k'okufa sabbiiti 2 emabega ku mukyala gwe twalengera yali aluma olubuto era omwami mugezi okuleka ndi asaba obuyambi atwala omukyala mu ddwaliro ono ye Maasomene eyagaana bbaawe okuleka ndi abaako kyakola ku kyokuyamba era Maasomene tumulengera agenda maaso asalira bitooke Maasomene genda okwetegereza Maasomene aba ali awo Maasomene genda okwetegereza wawe mama omwami kyala badde asalira bitooke omwami asalira kalitunsi wali obaddeko mu mbeera ekintu ne kikuba nga wazze otambula naye amagulu ng'okugira ogakuŋŋanya bukuŋŋanya alinga omulema atalina wadde gumba mu kugulu amagulu wuna amagulu oganaga aganaga yakuba endulu kino kyalaba mama nyabo omugenzi mukyala neyiba omugenzi mukyala neyiba uli wuuyo mukyala neyiba maaso mukazi abadde ki neeba abadde ki naabwe mandwa mwansaba ebintu twabitwala ebyemmandwa mulimu abakazi b'owasa ng'osooka kuwasa mandwa zeewaabwe kali musajja ati yatwala ebito ebiwerako ebyomwenge kadi yakimanye mandwa tezibanja lwaki zikubye omukyala modulo eyo alowooza mandwa
Efirimu egenda maaso. Tuddako ewaawaligo aba ali awo nga Land Road. Ovanga okugwa kakavanga kafunda ate nga bakulabye dda. Owaaye. Akati munayi bintu biveeko. Kati omuntu yazze kubanja ng'atoma. Tonziza mbya kunsanyukira naawe. Akatebe. Ate kaleeta sente ngende lumu. Ate nkubanja. Ye Land Road. Sente. Sente. I was just tukugire ko sente. Nzikula babanzibi. Efirimu egenda maaso. Andi yakubye kasimu. Ne bannange mwana gwe. Sente nagenzo. Munange sente nabadde nziterese. Sente ne bazibba munange. Bazikula baba sente bazikubye. Ne banteeka wansi sente ne bazitwala. Efirimu egenda maaso. Kola ekintu ekibintu bigenda muzanyo kasi bakujja ku kitanda. Ebyo byowoza byadda. Ani yakubye sente ne batuuka okujja ku kitanda ne bakwalira akaddeeya. Bano ababbi bajooga. Zozo nanadde nzifunye naye munaye bampemu akadde. Omanyi bwenzi kufuna mba nno zitereka. Sente okakasa nti wazifunye oziteeka wansi w'omufaliso n'ozeebakira n'oziroota nako. Kati abaye bamusanze ali mu ziroota. Ne bamujja ku mufaliso ne bamuteeka ku ttaka. Kasimu. Abaana bannabosa bawana ne bazini batwala sente zange. Simakyenye. Ka Land Road ono kyeyakola ng'amubuulira okusinziira ye nga bwe yalabye. Nabbosa ye mukyala yazaala emigalanta ku kyalo. Emigalanta gye gibonyabonya abantu. N'agamba nkirayika abaana ba Nabbosa be bazze ne bamubba be balina obukodyo obwo. Ono omwami Sabbiiti 2 emabega yakubwako n'engwala. Era ne bamujja ezaala emmwaleti ne bagenda nazo. Kati agala kusinyana abaana bange baleme okugenda ku ssomero. Ono sente zaabadde zakwerera baana bwe ziba nga zabbiddwa ayagala amanye baani abazibbye. Kenkomewo. Tebajja kutubba kuba nange banze badda n'ensirika. Bwe kiba nga tandise kubba n'abapangisa bange. Wamma weesirikire. Weesirikire. Nzize omwana wange ku ssomero. Omwana njagala muzza ku ssomero. Kyokka ate omupangisa baakubbye. Ngasome. Kati bwe kiba bw'ekityo ng'omwana wange abaana ba Nabbosa bamukotoggera. Ngenda balaba. Land Road n'awera enkolokooto. Olwawo n'okusanga Land Road asaidinga omupangisa we. Kemmala obbalaba. Ngenze. Naye ogenda kiraba kye ngenda obbakola. Nze nakoowa ababbi. Okusoma. Nze nkubuulidde. Kye kiri mu ngoye ku kyalo mugulu. Ye Madamu Maasaana. Maasaana nga mukazi si kya bulijjo. Akitegeere. Kuba omuntu akugira akubonyaabonya ye Kagalanga. Fadi Waligo. Egenda maaso. Kati ogenda okuddako eno mu kibira nga bw'omanyi ebyabawala eŋŋambo. Abaana batyaba obusanso naye ng'ate olugambo kye kintu kye batambulirako olugambo wale. Sanga ku luzinga nga ngamba Rebecca leta kidomola kusenereko ku mazzi. Nga yalina okusenera. Owaaye kati agenda maaso anyumya waliwo abalenzi bano mubabeera bamugamba simanyi bamusenerako mba bamwetikkireko bamusenereko. Oba abalenzi lwaki tebamanya sayizi zaabwe. Niyo mwana omuvubuka abadde kinyamulago. Abantu banne bakusobera oli akufuukira ekirala nako. Antama. Kale omuvubuka oyo yatama yantuukana wano. Ate gwe yakola. Akimanyi njagala muganda we Kenny. Naye buli wansanga. Ono agenda maaso alina gwaliko. Agamba ye atamiddwa abavuka b'okukyalo kuno abatamanyi we balina kukoma. Yalowooza nsobola okuva ku Kenny n'enzira ku. Kubanga yono yawulira Kenny gw'ayagala naye ate waliwo atandise omutaana kyokka mukwano gwa Kenny yamutawaanya. Oba ekirungi tugambe Kenny. Nina bibuuza. Ebintu ebimu si byangu omanye oli ne wobanga omusajja wo omwagala otya. Naye babanga waliwo omukwano gwa kusumbuya ate bw'okimugamba erudda si kirungi kuba oba otabudde omukwano ogwo. Oli omubuulira amazima gase kwagala n'akuvaako. Mwana. Naye naawula ayagala Kenny. Era saagala muwala yenna amwesinisizaako Kenny nze bane mwana gwe njagala Kenny. Bayisa mukaavu. Tegeera. Manyi bagamba laavu ennyingi eyinza obbaleetera okugaba n'akabu kaba kawuka katini. Akawuka akatini akabwako abamu bakagabana. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakati nga bavaayo
kati ogenda okudda ewa Maasomene bakedde genda kulima naye Maasomene yafunye ekyekango ku lubimbi abadde asalira bitooke Maasomene kiraba mutalina kyembalaba mbadde ali mu lusuku lwange asalira ebitooke agenza okulengera mbu alabye Grace kyokka Grace mbu yafa wiikisi 2 emabega naawe toliga twala eri naawe siri mulalu Maasomene musujja onaamukwata kalaba oba ayokya twala eri naawe Grace yafa ate naawe omulabye oyagala kutulimba egenda maaso egenda maaso firimu efirimu egenda maaso mukazi alabika ayagala kwonooneka efirimu etandika butandise kaka tugenda tuddako erudda waliwo mwami ajja abalabala obusente bwe yekyayuna Isimayiri ye kasente kati babagenda mujebali kyava asanga abakulu bano kwe kubalamusaako taata tulina ensonga ekizibu ekibaleese balina emitala 20 gye bava naye nga ekizibu ekiriwo bazze banoonya Namukasa Grace n'agamba ni waliwo abaami betwali tuwadde omulimu ogw'okukuba ennyumba zaffe plasita nga kuliko n'abasiba ebiralo by'ente naye baamala okusiba ebiralo by'ente ne baamuka kyokka omwana affe n'abula Grace batugamba nti omwana oyo ali ku mutala guno waliwo abaamulabako ebbanga eriyise emabega ng'ali ku mutala guno naye twagala okumanya oba olina wosobola otuyamba ne tufuna okunoonyereza okumala omwana oyo ne tumuzuula omwana affe tumunoonya banoonya Namukasa Grace bambuuza kasente okay mumufunye omumanyi I am the detective who investigate every investigation to be thoroughly investigated urra naganze nkubuulidde I am the investigator who investigated the investigators in case of investigation kati nno awo olina okimanya wootuuse ojja funa omuntu gw'onoonya laba investigator ebintu bino nga binaakoleka obulungi obigusa walina okubaako eddaala erina okutunuulirwa ddaala ki eddaala lyo lyamutunuulira mbeeko kyemukola eddaala eryo lya kasente njagala kulaba mwana nze sifuddeeyo sente zonna njaziwaayo omwana wange akyali mulamu kyokka kyenjagala okulaba batuuze bavudde ku mitala mirala mitala nga 20 bazze banoonya omwana waabwe njagala olabe kati kasente ng'aboogerayo yekyeyuna Isimayiri kasente egenda maaso mujje nga tudde walandiro di Masaana gwe mwana gwe nagambye ogenda oleete enku ate nagambye oleete Bukuma Kyoto omanyi obusanso buba bwa Kyoto kati kumba obadda biri mu lugambo ku lw'abalenzi be baagala n'ataleeta nku ntuufu z'alina kuleeta nze ate obeeza endoddo zaali teziri mwana wange jangu ng'asooka amutuuza kati ng'amugamba n'ebizibu byatujiridde dda kubanga abadde alina okulekani afuna akasente abadde abanja Kagalanga kati wagenze wa Kagalanga yasangiddwa nga yabbiddwa ulira kyokka enkyadde balina ebibuuzo kati kumbe munda muli waliwo awulira mutabani wa Landiroodi twabyewo yegenda maaso mutabani wa Landiroodi ng'afuluma sokolinde obakoze eki obaddayo basi agenda okubuuza mutabani we lwaki towali mazzi mwana gwe togenda kubaako kyokola okeera kubeya bubeya olumu simanyi oba newaka osulawo ye mutabani wa Landiroodi naye nga Landiroodi ono abadde ago agenda maaso n'okuwulira mumola we ku musente zadde abanja omupangisa sente zabbiddwa ate nga kasente akadde kalina okuzzayo mwali oli ku ssomero naye ate mutabani wa Landiroodi olyo oliwulidde
n'abaako wadda kati maasomeni olwamuleetera amazzi anyweko n'alaba omuzimu. Lwaki omuzimu guno gumutawaanya era gukanga mukange ne gumubigula emmeeme gwe ne gweyongerayo. Omuzimu gumubigula emmeeme gwe ne gugenda egenda maaso ng'atandika kuba nduulu. Naye ng'omukazi gwe tulaba ng'omuzimu ye mukazi yali agezaako okwezaalisa bambi era n'afa mu kiseera ekyo. Wabula omwami w'omukyalo oyo Grace bwe yageza okulekani anoonya obuyambi okuva mu bamulirwana abamu baalemera mu nju kubanga bo baga baali mu ssaawa yakwesanyusa. Katuddako wa mutabani wa Landiroodi alina waayita n'asongayo wuuli alina gwasongeddeyo balina kava zaabwe gye beesinkana ba mukwano gano maka malala kati balina tewamiruka waabwe gy'atuula mutabani waani ono omulala mutabani wa Landiroodi nemu ikyali kyo ekiriwo mwana ekikuyisiza kyembadde gamba sente zifunyemu obuzibu. kakati ono kyakola ng'agamba munne akasente ke baakubye bakakubye ku kagalanga gwe baakubyeko emaali bagenze ne bamubba bamusanze yeebase ne bamusitula ku buliri ne bamwebasa kadeeya tukwataku kati ng'amugamba sente mwana tezirina kubbibwa kati ye nga bw'amanye maama we ebintu biyinza obutaba birungi ate bitya n'agamba azi sente baagala babe nga babaako kye bazikolera eno emaali baakubye enfu mbwe emaali ebadde embaaya babale eddiiru endala gye banaakuba essente ey'okugabana babeera bambala ebikoofiira woofiira ebyo ku mutwetwetwe ate nga baabigaana nnyo netukwasa sente mwana kati ate amajja kulw'okuba googatereka kati ate oyagala twefuulira mbw ate simanye emaali yabadde embaaya mwana biki kati ebyo na sitole z'onywa mwana zirina ku bikuko gy'omwana kiriwo ekiti gamba Keni n'agamba ky'olina okumanya Keni mbuulire abeere nga ali mu layini ze tuddamu okku sente tujja funa endala ye maaso Glory mutabani wa Landiroodi ze tuddamu okku famire yaabwe erina ekizibu tetumanyi ate lwaki maama waabwe yabeera amaaso ayambadde galubindi ono yamugamba agambe Keni mpola kubanga bonna we bayimirira mu ddiiru zaabwe ze baba balina okutula. Keni yaani abagambye nti emaali gye basembeyo okuba si yagabana. Jjukira akizudde maama we yabadde sente ezo zagenza okubanja zigende ziwerere omwana ku ssomero kati bo ne bazibba ekitegeeza muganda waayinza obutasoma kati yagala kulivaasinga ddiiru eyo bajja natuwulira omusajja gwe twabbye bagambye mbu alina amayembe ate mbugalabira ku bikukujju eriba likutte likuze enkiza ebweru kati kyova olaba sente nyatuzizzeeyo ali mu kulimba sirika toyogera ye maaso Glory mutabani wa Landiroodi waliko omukubaziya nze nja kuyiiya mugambe sente zo zizino nzireese nenkubulira sente zakuddayo ze basembeyo okubba okusinziira ku mboozi